Joel Ssenyonyi, leader of opposition mu parliament, awakanyiza ekya Zeija okulondebwa kuba deputy chief justice. Agambye tasaanidde. Miriam Matembe ku nsonga efaanaganako bw'etyo agambye nti Gen. Museveni gy'akomye okubeera nga yeesiga abakazi okubalonda mu bifo eby'enjawulo eby'amaanyi n'enguzi obubbi gye bukomye okubeera nga weeyongera mu ggwanga lyattu Uganda. Ate Opondo munnange alaze nga Uganda bw'eswaluse n'ekomayo court martial, engeri munnange gyeyanise obuziina obwa UPDF n'eswaza UPDF n'ekomayo naddala munnange mu musango gwa Besigye guziikudde bingi byonna abyogeddeko. Ate kiryowa kiwanuka bagamba nti ono ateekwa okubanga yawa Museveni empabula enfu, yamuwa empabula enfu byonna wano munnange mu mboozi yaffe ey'olwaleero dolo, naye bw'atyo n'ayambalira Gen. Museveni. Ate munnange ensonga za Besigye nga kumpi byonna bye njogeddeko waggulu awo bikwatagana ku nsonga ya Besigye eri linked okusinziira ku legal team ye. Bagamba nti tetugenda kuddamu kulinnya mu court martial eyo tugaanyeeyo. Step ki gye batutte? Bobi Wine yawuubyeko olubu lw'ekigere wali mu kkomera ekitalya era n'alaba ku Aaron looya wa Besigye. Nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza era gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Uganda tulagi nga bwekwesese bulijjo emimonde n'emiwogo gyo tugiriira ddala, tolowooza nti twagivaako, tukyagirya. Kakati munnange ezigometa yaffe bw'etyo nga ekyetooloola okulaba biki ebigenda mu maaso. Aba Hillside View Apartments we bali nnyo, apartments ezirimu buli kimu, wali ku Ntebe Road ku Kasozi Jjanyi ku Kyakyawo. Amasannyalaze, wifi, amasannyalaze tegavaako. First of all, amasannyalaze tegakola ki? Tegavaako ku bulwadde bwa Uganda. Ate wifi ya bwereere. Abattimo property consultants gwe ayagala okumanya ebikwatagana ku ttaka, byapa, ayagala okumanya ebikwatagana ku kuzimba, byonna Abattimo property consultants. Era ne ku Facebook, TikTok kwebali osobola okugenda ne wenoonyereza. Ate munnange omusawo era gyali ow'omulembe ono ye muganda wange akoze amakula kubanga ajjanjabye abantu nadda ne mukati era abamulozezzaako muganda wange bo be bamanyi omugaso gwe. Gw'osobola okujja ku Uganda Talaji n'ogamba ennamba y'omusawo. Ennamba zange zibaako Eva awo emi esembyeyo 15 endala esembyeyo 73. Eyo nvuddeyo kakati katugende butereevu ndowooza tusokere wajja oli Ssenyonyi eno mu palamenti kubanga palamenti ngeri kiri nti munange yentabiro ey'amateeka kwegamba mu kugabaga gye gatandikira. Tusookere mu palamenti. Joel Ssenyonyi ate munnange talijekitinze abigaanye ebya deputy chief justice eby'okumunominatinga Flavia Zeija. Era munnange ensonga gy'awadde agambye nti tali fit for the job, tagwanidde mulimu ogwo. Kati munnange ono ye leader of opposition era alina ensonga nnyingi nnyo z'ayogeddeko bwe tumanyi obulungi ennyo. Right Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo eno munnange n'agamba n'objectinga appointment eya Justice Flavia Zeija nga Deputy Chief Justice abiwakanyizza kitayinza kubeera mumyuka wa ddolo. Joel Ssenyonyi ono y'omu ku abo abali ku Parliament's Appointments Committee era nga eno yebadde epimaapima obusobozi bw'aba judicial nominees. Ono avuddeyo n'awa ensonga ze eziwerako era n'agamba nti okubeera nga banominatinga ba high court judges
mu kiti ekya acting oba acting capacity agambye nti ekyo muganda wange yalabira ddala nga kiba kuyisa maaso. Kino kigenda munnange kunafuya obwetwaze obwesiga eddamuzi oba it undermines judicial independence. Munnange jukira nti webagamba nti ono acting judge kiba kitegeeza nti just akolanga kubanga aba kwegamba si mulamuzi akakasiddwa mu bujjuvu, si mulamuzi akakasiddwa mu bujjuvu kwegamba an acting judge ye judge oyo ali ku probation era nga munnange abeera awo buli kaseera nga tateredde akola kyonna ekisanyusa abo abayinza okumufuula judge ajjudde era nga kiri dangerous nnyo eri obwenkanya naddala bw'oba ng'onoonya obwenkanya mu kkooti nti oli aba ayinza okukola nga ayinoonya kusanyusa bakama be. Naye kwegamba nga bali mu vetting session Joel Ssenyonyi abuuzizza kwegamba nti mu mateeka okwapointinga oba okuwa omulimu judge ng'okumuwa ng'owakaseera obuseera oba temporary roles, n'agamba nti ekyo muganda wange kiba kibaleetera okubeera nga ate babeera vulnerable eri political influence. Kiba kitegeeza nti bannabyabufuzi baba bagenda kuba babakontrolinga kubanga munnange omulimu gwabwe nabo bamanyi baguliko kaseera ate anoonya okubeera nga bamukakasa abeere nga full time. Kakati munnange bw'atyo n'alabula nti okuwa abalamuzi mu mbeera efaanaganako bw'etyo kibaleetera okubeera nga munnange kibanafuya mu busobozi bwabwe naddala munnange okuwa ensalawo etaliko kyekubiira etaliko strings attached. Agamba nti nno abalamuzi bano bayinza okulabika nga kwegamba abaliko pressure kubanga nga oba oli awo ababawa emirimu ba appointing authority balina okubeera nga beesigalizaawo gaapu eyo ey'okubeera nga basanyusibwa kubanga bano bayinza okulowooza nti wange abaatuwa emirimu tulina okubasanyusa basobole okubeera nga munnange batuwa permanent confirmation, ekintu ekiyinza okuba eky'obulabe ennyo. Joel Ssenyonyi era nga agenda mu maaso mu kuwakanya bino kizze oluvannyuma lw'okubeera nti nno munnange esiga eddamuzi lyongedde okubeera nga ate era lifugibwa oba liragirwa executive Museveni ne baminisita be weesanga nga balina munnange engeri gye bafugamu gye bakontrolingamu esiga eddamuzi ku remote era ekyo tukimanyi bulungi nnyo tewali yalina okubuuza. Joel Ssenyonyi era bw'atyo ng'agamba nti abalamuzi bano okubeera nga babawa emirimu nga ba acting oba mu acting capacity kiba kibaleetera okubeera nga munnange babeera ku masa ya General Museveni, babeera ku kisa kya General Museveni buli kaseera aba oyo nno kale bwe nnaaba nkakasa bali ye sijja mmukakasa nga bwe mwalaba wano omulamuzi Farid Ejjinja. Kakati munnange bw'atyo agamba nti ekyo kisobola okuggyawo obwesige abantu oba geno public gye yali badde nayo mu balamuzi oba musiga eddamuzi oba ne kkooti z'e Uganda kubanga kyetumanyi nti abantu tebeesiga kkooti ebiri mu kkooti eyo nedda omwavu tawoza musango bwe bityo. Kakati bw'atyo Joel Ssenyonyi ng'agamba nti judges should be given full appointments to allow them to execute their duties without fear or favour. Joel Ssenyonyi bw'atyo bwe yastatinze mu Lunyaanyimbe era n'agamba nti an acting judge is a judge on probation constantly looking over their shoulders and that is very dangerous for justice. Babeera ku bonkenke buli kaseera banankakasa okubeera omulamuzi ajjudde ku mulimu ebyo
ate munnange wano Uganda bitwakoowa kakati ono omulamuzi gwe twogerako Justice Flavia Azeija essaawa eno akola nga principal judge bamunominatinze okubeera deputy chief justice. Guno mulimu gw'amaanyi nnyo amusiga eddamuzi naye Ssenyonyi ye munnange agaana era ye agamba mbu ate nga n'abalala ababaka abalala nabo era still balina similar concerns ng'eza Ssenyonyi. Kati munnange eyo nga tuvuddeyo tugenda mu maaso benjenje naye ngenda kugezaako okulaba nga mbiyitamu wano speed naba njagala kuzzaako kiwano kiririre Matembe Miriam Matembe yabadde n'ensonga kubanga mbadde sinza Flavia Azeija Museveni amuwa okubeera deputy chief judge. Kakati Miriam Matembe alina ensonga awo agamba nti Museveni yawa abakazi bangi nnyo emirimu naye bano babba ate ne balya enguzi teri abakira. N'agamba nti ekyo obubbi bwe baliko n'okulya enguzi bukubyamu obw'abasajja emirundi 2. Miriam Matembe nga atunyonyola ku nsonga eyo muganda wange kubanga ono mukyala ate eri antama ate era nga munnange yali mukwano nnyo gwa General Museveni ne famire ye era abamanyi endya n'ensula. Munnange Miriam Matembe kyavudde ku kubeera era nga General Museveni yabadde amaze kubeera nga appointinga Justice Flavia Azeija nga new deputy chief justice. Miriam Matembe munnange nga atukakasa atugamba nti ye byamanyi ku bakyala biwuniikiriza era yagamba nti tamanyi General Museveni kyalowooza. Oyinza otya okuleeta abalamuzi n'obawa mu acting capacity jewole Ssenyonyi kyabadde ayogerako acting what nga yeebuuza era bw'atyo n'agamba nti nga yeewuunya n'anootinga nti waliwo alaba General Museveni kyakola nti alina abakyala bangi nnyo akoze nnyo female judicial appointments nti musiga eddamuzi ataddemu abakyala bangi nnyo era n'agamba nti General Museveni ono tumumanyi bulungi nnyo ayagala nnyo okuwa abakyala emirimu mu key institutions. Naye Miriam Matembe agamba ye kya observinze nti waliyo abakyala bangi nnyo be bawadde emirimu ng'abalamuzi era nga ye agamba nti kino bw'aba akikonnekitinga agamba nti ennaku zino alaba Museveni awadde nnyo abakyala emirimu ayogedde ku IGG n'abakyala abalala naye agamba nti ekyewuunyisa ate enguzi yeeyongedde bweyongezi era abakyala kitegeeza nti ate bo babbi nnyo bano baluutinga okuluutinga kibaitwa nti tebabba muganda wange nti gwe nebwo waliwo jjajja wange kyeyateranga okwogera nti gwe ne bweddira empitambi n'ogisiba mu ssanja bajja kugibba. Yateranga okozesa ebigambo bye ebizibu ennyo naye mu kubiwebulabwebulamu muganda wange nti ne bw'osibe empitambi mu ssanja oyo agibba ng'ayogera ku muntu omubbi. Kakati eyo nga tuvuddeyo ofuna opondo munnange bw'atyo yabadde atenda yatenze engeri omusango gwa Besigye gye guyaniseemu obuvundu obuli mu kkooti y'amagye kkooti marshal era munnange ne yeebuuza nti lwaki baboosezi ba UPDF tebakolayoko ku basic courses bali badde bakolayoko ku course ne bayiga okwogera mu bantu okubayigiriza okwogera ate kati bo
Ekasa yetimba ennyota wano bw'ati ng'atandika mbu ye alagira bulagizi. Kolooti ebyo era nga bw'obalaba mu kkooti y'amagye. Kakati Ofono Opondo bw'ati munange yategeezezza ono nga ye government spokesperson Ofono Opondo ekinsesa buli bwagezaako kubanga ayogera nti bamujjukiza Bwandaweya nti gwe yabba Ndaweya. Bannange abantu mwe temusirikako bannange. Kakati munnange bw'atyo yabadde ayogera ku Anti-General Court Martial decision by the Supreme Court, ensala ya kooti enkulu ku ky'okuwakanya court martial okuwozesa abantu ba bulijjo. Ekisooka Ofono Opondo agamba nti engeri abalamuzi gye babadde abavumu ennyo mu kuwa ensala yaabwe mu ttiimu eyakulembeddwamu Chief Justice Owiny Dollo obuvumu bwe yalaze n'engeri gye babadde boogeramu nga balaga tebalina gwe batya, kino kyayongedde mbu okulaga nti bano si bakadde ba Museveni, tebakolera Museveni ng'abantu bwe babibasibako. Njagala okubulira Ofono Opondo nti ensi eraba, tukimanyi bulungi nnyo, twawula ebyoya by'enswa ku nswa zennyini. Era nga Amuriat bwe yagamba wa FDC Najja Nankumbi nti CJ Alphonse Owiny Dollo ayinza okuba nga yatunaabirako bunaabizi ngalo bw'ati. Ye yeggyeko ekko tugamba ffe tusigale nga tugulumba ne gavumenti naye n'ateekawo provisions. Gavumenti mweyina okuyitira okubeera ng'etereeza kyeyagala n'ekifuna era ejja kukifuna. Ekyo kyo kyemmanyi. Kakati Opondo awo yasoose bw'atyo okugamba kwogera kuba alina kusooka kudifendinga mukama we. Alina sooka difendinga mukama we muganda wange ataanaalyawa kuba amaze emyaka si buggwe nga waali mu kintu alya. Kati Opondo era mu kubeera ng'adifendinga boosi we nga tanaba kubeera ng'ate kwegamba atubuulira biri bye njagala okubagamba ebiddako awo. Era yasoose kulongoosa nga kwegamba agezaako okuba ng'alongoosa adifendinga mukama we nti bye yayogedde ng'akritisayizinga abalamuzi ensalawo yaabwe era ng'agamba nti kino munnange kyo kituufu kubanga General Museveni yabula alina okuwa feedback ku ebyo ebyasaliddwawo kkooti. Kakati Opondo gwe tumanyi obulungi ono abadde akolera General Museveni emyaka 39 bweddu. Ofono Opondo oyo gwe mulaba era tali bubi yadde n'akamu. Atutegeeza mu kulongoosa mukama we kugambe bino bye yasookeddeko kati n'aba n'agenda ku biri. Agamba nti mukama we Museveni ne bw'aba muhoozi era beba Museveni stroke muhoozi nti ono awa ekitiibwa ensala ya kkooti, ateekanye ekitiibwa mu kkooti newankubadde ng'ayinza okuba tasiimye balamuzi kye basazeewo naye mbu ebiseera ebisinga obungi awa kkooti ekitiibwa. Naye ng'amaze okuwaana mukama we okubeera ng'amudifendinga amuwolereza kubanga munnange enkima tesala gwa mu kibira. Kati olwo Ofono Opondo bw'atyo abakira court martial nga alifaaringa ku ngeri gye badde bawozesaamu emisango gya Besigye egibadde giteekebwa ku mutimbagano ku TV wonna nga tubiraba. N'agamba nti kkooti eno ey'amagye emakindi kyekoze muganda wange mu kuswaza ekitiibwa ky'amagye. Bano ayayayaya balaze kugamba nti bakibogwe nnyo. Kakati olwo munnange n'agamba nti kkooti eno ne baafande baayo bonna atwaliza wamu General Freeman Mugabe. N'agamba nti bano babadde boogera nga basabumiitinga, babadde boogera kwegaba submissions zaabwe engeri gye beekondakitingamu ng'olabira ddala abantu abatabitegeera era bano baswazizza nnyo erinnya erya Uganda People's Defence Forces. Tubalaba abeera mu kaaya na bukaayanyi n'ebintu bye bamanyi mu mateeka ebiri mu mateeka balooya bano ab'essayidi eno egezaako okuwolereza Besigye ne Lutale be bagezaako okubeera nga bannange ekyo kiri mu mateeka bannange
nkugambye nze abo sibalina ku lisiti mutwe lisiti y'abalooya bagenda okuwoza mukole muti ai muganda wange kakati tutera okulaba abaana abatera okwegaana bazadde baabwe naddala mu boarding schools abaana abawale babatera okukikola maama wayinza okujja nga ayambadde bubi obanga n'agaana okuvaayo abaana abawala babikola kakati obwana obwa kati nga oyo omusajja oyo looya yofula omukambwe nnyo kana kanzinoga nti ozi daddi wange nze atabanko daddi wange oyo bafaanagana si yeye bafaanagana akamaze okulaba ng'abantu bamujerega sigwe mutimbagano kakati munnange ofuna opondo atugamba nti bino byonna abadde abigoberera bulungi nnyo era agamba nti ne banne alinayo bamanyi bangi nnyo mu magye ne mu security agencies endala ababadde nga baswala era nga bagamba bannange tufudde ekitiibwa ofuna opondo yabyogedde nga butuufu bawulira bali humiliated and embarrassed each time basenior officers bano buli lwabadde nga bavaayo okubeera nga baŋŋanga defense team era nga munnange ttiimu ya Martha Karua eyongedde okubeera nga ebalabisa nnyo omusango gwa Besigye guno era n'agamba nti ate kwegamba nga ttiimu eno eya Martha Karua erimu Erias Lukwago ayogedde ku lawyer Aaron Kiiza n'agamba nti notorious defense nti waliwo olwoyo oli ow'omutawaana ennyo Aaron era oyo ye baali tebamusobola bamukubye kijji okumwewonya kati ofuna opondo ng'agamba nti nga bo batuula ne begeyageyaamu ne b'officers abalala abali mu security agencies ne mu gavumenti nga bagamba bannange kiki kino nga tuswala bino ebisajja bibadde ki munnange ofuna opondo agamba nti newankubadde nga UPDF mu kooti yayo eno nti oba oli awo nti abantu balina okubeera nga boogera freely babadde tebakkiriza kubeera nga ekyo kibaawo era ofuna opondo n'agamba nti munnange abasajja bano amagezi ge yandibadde abawa baali badde bagenda bakolayo ku bukoosi obukwatagana ne public speaking obukwatagana n'okwogera mu bantu olwo basobole okubeera nga bayimprovinga capability yaabwe okubeera nga bakola submissions ez'amakulu bannange kakati ate ono tabagize bugizi era baneekwasa ffe nti ffe ababajerega kuba tubajerega bulijjo mutuufu nga tefe tulaba naye kati ofuna opondo jjukira nti ofuna opondo ono omanyi newankubadde asoose kuwaana mukama we Museveni naye ate bino byali mu kwogera butereevu ali mu kuvulunga mukama we mu ttaka kubanga ye mulamuzi omukulu wali ku remote era bali bye bakola yabibagamba mulina okubeera ttaafu musika etaseka esooja kaakati munnange bw'atyo ofuna opondo era ng'agamba nti yakkiriziganya n'omulamuzi Dolo Chief Justice nti kooti y'amagye yandibadde ebaamu abaami n'abakyala waakiri abalina basic legal training nti bano nga batendekeddwa mu by'amateeka kooti abaliyo tebabimanyi basomaasomako busomeesomi awo kati ne Uganda Atalaji bwe najja n'ensomamu ku by'amateeka n'enzijja ne nkutabbira nga nange mbitegeera bwe ntyo kati ne bano bwe batyo bwe bali era n'agamba nti munnange okwo kwe bandibadde bassa n'okumanya nti newankubadde oba oli musirikale naye waalibadde weeyisa otya waalibadde weeyisa otya tekitegeeza nti gwalina obuyinza obwenkomeredde era oyogera oboggoka kugambe kakati bw'atyo n'atutegeeza nti byonna byonna bye badisipuleyinga mu kooti eyo byaswaza nnyo eggwanga Uganda n'eggye lya UPDF. Opondo
era bw'ati agamba nti gavumenti ya Uganda n'obukulembeze bwayo kino bakyejjusa era mu butuufu kyabaleetera okuswala. Opondo bw'atyo agamba nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye n'egyo emisango gyonna egibaddewo emabega eyo UPDF n'obukulembeze bwe bwali badde buyigira ku ebyo ebyaliwo naddala mu misango gya Besigye egyaliwo mu myaka g'2000 nti egyo era gavumenti yaswala nnyo kati bali badde bayigiraawo ne bataddamu kukola nsobi y'emu kuba gavumenti Besigye ono azembo ng'agiswazaswaza nnyo mu misango eyo nga tuvuddeyo era mu nsonga ze zimu kumpi zikwatagana kati ate na General Kiruwa Kiwanuka ono munnange aluguddemu era nga bagamba nti ono yamisigaidinga Museveni yawa Museveni akatwa aka information kugamba yamugaidinga bubi yamuwabula bubi ba experts munnange bwe batyo bagamba nti ekyo bwe kito bwe kyali bwe bakiraba ate ne General Kiwanuka nga benkutegeeza nti munnange ali under fire nga kigambibwa okuba nti yalemererwa okuwabula General Museveni mukama we naddala munnaye ku nsala ya kkooti ey'omusango ogwa kkooti maasho. Kati bano abamanyi eby'amateeka bagamba nti Museveni okuvaayo n'alaga nti tategedde ensala ya kkooti era n'agigoba n'okutuuka okugamba nti nno Uganda tefugibwa balamuzi. Kino kiraga nti munnange Museveni aba tateeka kitiibwa mu ssiga ddamuzi, ekintu munnange ekiyinza okuba nga kyava ku kubeera nti yawabulwa bubi Legal Council era nga Kiruwa Kiwanuka yakwasibwa omulimu ogwo. Akatuubagiro katandikira kubeera nti kkooti enkulu bwetu yawa ensala yaayo eyali munnange eteeberezebwa oba ekkirizika nti egenda kwongera okubeera nga egumya demokrasiya wano mu Uganda, naye Museveni bw'atyo n'agaana ensala ya kkooti era n'ategeeza nti ensi Uganda ekulemberwa bantu abalondebwa so si balamuzi era nga kino munnange kyaleetera bacritics bangi okubeera nga munnange bakiraba nti Museveni alabika atandise embeera ey'okuguguba era atandise okubeera nga awakanya awatali kwekwekerera essiga eddamuzi. Dr. Samuel Mwesigwa ono agamba nti Museveni okubeera ku sseeri bokutwa ku sseeri kyongera okulaga nti waliwo obutategeera misunderstanding eya constitutional governance nti Museveni obutategeera nfuga etambulira ku ssemateeka ekiraga kubeera nga asomesebwa busomesebwa oba ani anaatwala omulimu ogwo sinze kale bwe guba guliko ssente nze nga agenda kumpaayokko kampaayo munnyonnyole ate bigambo biri bibiri bisatu ti nobody is above the law kyekyo kakyenyiza omugamba nga mugamba mpa ezange kakati munnange ono atutegeeza tugamba nti ebigambo bya General Museveni byalaze nti ate kukubanga awabulwa bubi nti eyamuwabudde yamuwabudde bubi era nga ategeeza nti essiga eddamu zirimu laba eryo nalyo lyenkanankana nga branches endala eza gavumenti oba ebikono ebirala ebya gavumenti katugeze palamenti executive kati ne judiciary naye yenkananga byo era nti ensala yaayo oba bwe baba basazi bawadde ensala ya essiga eddamu ziriwadde ensala yaalyo erina okuba nga eteekebwamu ekitiibwa. Museveni bwe baba bamubulira ebirala ku ekyo kitegeeza nti legal team ebeera emukoze bubi nnyo teyasobola kumuwabula nga bwe basande kubeera nga bamuwabula. Kati ba experts abamu bagamba nti Attorney General Kiruwa Kiwanuka nga government legal advisor
yandibadde awabula mukama we Museveni nga amujjukiza ebiyinza okuva mu constitution nga bwekyogerako singa Museveni abeera anyoomodde ensala ya kkooti enkulu nti baali badde bakimugamba biki ebiyinza okubeera nga bakivaamu, constitutional implications of defying the Supreme Court. Museveni okugoba ensala ya kkooti enkulu ye mu butamanya kitegeeza nti abeera ataddewo endowooza egy'okubeera nti kati executive yerina obuyinza obwenkomeredde, ate nga kino munnange kikontana ne democratic principles Uganda gerina okubeera nga oba zerina okubeera nga yeekwatako. Ebyo munnange nkugambye biva eri abakugu mu by'amateeka era ebyo biva eri Sarah Nankabirwa lawyer. Kaakati eyo nga tuvuddeyo muganda wange oba naamalayo benjagala okubeera nga mbagamba kuba saagala bino bitwala ate mu mboozi endala. Kakati Chief Justice Dolo tetumanyi oba nti agezaako kuba nti atambulira mu layini yeeyo asobole okwedifendinga awo akibateera eri mugende mulongoose ebintu byammwe, nze sibiriimu kasana nasalawo abantu nsigaze ekitiibwa kyange Chief Justice naye tukulinze mu musango guli ogumanya ate tetugenda gugendamu. Omusango gwe muba mwategeka ogwo ogw'akalulu ogwo gwe musango gwokka gwalina mu Uganda muno guzitowa, ate gwe tekuzitowa kubanga already abeera alina assurance nobody is going to touch you. Mwamulaba 2:21 abaana bamulabisa. Kaakati tuli wa Dolo era tuli ku nsala ye gye yawanga 31 January 2023. Kati Dolo ono yagamba yali actinze ku comments za General Museveni kwegamba mu ngeri eraga nti owange newankubadde gwe oyogera bw'otyo Peter Museveni ndoza kyabadde kiddako mugamba nti ebyo biwigi bye mwambala ebyo birimu n'ensekere babya bibalangirako oluli nga balonda basipiika 221 no si 221 yali 222 ndowooza nga tulonda nga gundi yakafa olanya ababalamuzi baali bamukoze eki bamunyiiza nti ebyo biwigi bye mwambala yagala bambala biwigi buli kaseera temusobola kubeera nga temubuyambadde. Museveni ng'amaze okutuwa omugaso gwa kkooti ey'amagye agenze Kalamojja agambye nti kakati abo abasajja ba Cucu singa teyali kkooti y'amagye nga n'abalamuzi batya okubeera nga bagendayo bano abalamuzi ba mu kkooti zino endala ey'amagye yokka yeesobolayo. Kati n'ebigambo byasooka okwogera nti nno gavumenti eno eggwanga lino lifugibwa bakulembeze balonde so si balamuzi. Munnange Dolo Sebo naye eyanukula era mu butayagala ng'alaga nti General Museveni byeyogera tebyamusanyusizza nga alaga nti Museveni tayagala kugoberera bugoberezi mateeka. Mu kuddamu yagambye nti Museveni okwogera bw'atyo nti gavumenti tefugibwa balamuzi kiba kitegeeza nti Museveni ono tayagala kubeera nga agoberera constitution, tayagala kugoberera constitution, ayagala kukola bibye. Era Owiny Dollo bw'atyo najjukiza nti buli muntu yenna najjukiza buli muntu nti kkooti zirina okubeera nga zikakasa nti gavumenti egoberera amateeka era galina okubeera respected. Kwegamba nga alinga agamba nti gwoba oli mu gavumenti kkooti erina okukakasa nti gavumenti egoberera amateeka, kitegeeza naawe kkooti esobola okukutumya nga bwe twalaba e South Korea oba si kyaba ategeeza Dollo nti kkooti ekusinga amaanyi bwe kyali badde nti ekutumya mumuleete ne bakuleeta. Naye Dollo bw'atyo be yagamba nti nga ajjukiza buli muntu nti kkooti
courts make sure the government follows the law and should be respected. Kitegeera nti kooti zikakasa nti gavumenti egoberera amateeka era kooti zirina okuweebwa ekitiibwa. Kiba kitegeeza nti omuntu yenna anyoomoola ali mu gavumenti ne pulezidenti waako, kooti esobola ate munnange okozesa omukono gwayo kubanga yeebegoberera constitution ekufuga nga ggwe ekuteekesaako baga emateeka g'olayira okubeera ng'okuuma. Kyategeeza etukufukamiza wali naye singa bakola batyo ne balema okubeera nga ati kwigamba bakkiriza obwannakyemalira doonaakira bukizi ku nkya n'agamba no please tuli mu musango nno wali kati akasango kaabwe ako mwe balira essente empitirivu n'agamba na Uganda muli nsasula tuzisonda wallahi neze ku kikondo ntuzijjayo naye nze ŋŋambye akalulu kabbiddwa ate ono akabbye nnyo tumugobye kuba akabbidde emyaka n'emyaka. Mukama kakati munnange omusango gwa Besigye guno gutuleetedde kwegamba okumanya ebintu bingi nnyo era ku nsonga eyo legal team bano batukakasizza nti legal team ya Besigye era baalayidde nga bwe batagenda kuddamu kugenda makindi mu General Court Martial kubanga Supreme Court yamaze okuteekawo landmark ruling January nga 31 kati tebagenda kubeera nga baddayo ekyo bakiganye baganye okuddamu okubeera nga munnange bagenda mu General Court Martial era nga bano bagamba nti balina kubaera nga babanja bubanja Besigye kuba kooti yasalawo nti ono si munnamagye kati balina kumubanja baba balina bye bamuvunaana bajje bamuvunaanira eno mu kooti ezaffe abantu so si mu General Court Martial. Ekyo kyo bakiganye era tebagenda kubeera nga munnange bakigenderako yadde n'akamu. Mukumaliriza newakubadde nga munnange akadde ndabika ndidde kangi munansonyiwa naye saagadde bigattagatta jjanga ndikutula mubiwulirize bwe mutyo kubanga munnange kakati Bobi Wine yagenzeeko ekitalya era bwe yavuddeyo anaatubulira bye yasanzeeyo anti bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Kati yabaddeko omukomero okulaba abawagizi ba Nuupu abaasibwa olw'ebifuzi olwo ne Aaron Kiza lawyer notorious lawyer nga Ofuno Opondo bwe yagambye nti oli notorious lawyer wa Besigye bali kwegamba yabarizoninga aba General Court Martial n'abagiraati ne banyiiga abasajja banyiiga ate omuserikale bwanyiiga ebintu ebyo bw'aba takubye luyitteeke ng'asikayo pisto oba baba nazo awo naye nno lawyer ayinza okugiteekaawo lawyer ate agira mu combat so teekawo pisto ati n'agamba kakati tubuuza bano abasajja bakisobola njagala okubuulira kakati munnange bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akubye omulanga nti abawagizi ba Nuupu abaasibwa olw'ebifuzi balina okubeera nga bateebwa abali mu makomero okwetooloola eggwanga era Bobi Wine bw'atyo era n'akuba omulanga nti human rights lawyer Kiza Aaron ono gwe baasiba emyezi 9 naye alina okubeera ng'ateebwa bamusiba olw'okubeera nti munnange mbu yeeyisa mu ngeri etasaanidde mu kooti era Bobi Wine ku mukutu gwe gwa X yatutegeeza nga bwe yakyaddeko mu kkomera e Luzira. Bobi Wine bwe yagenzeeyo n'abasanga era bano kumpi myaka 4 gye bamazeeyo nga tebawozesebwa okuleka okubaga nti mukkirize emisango. Waliyo Ssekikubo Yasin Machete, Patrick Mwase, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Abdallah Kintu, Omar Emma Kato, Kavuma Musa, Jimmy Gulukande n'abalala bangi nnyo muganda wange abaliyo bangi nnyo. Waliyo omulala bamuyita tumanya Jibusiwa Abdallah naye gyali kakati abo bonna
balina okubeera nga bateebwa okusinziira ku Bobi Wine n'abantu bonna ensi bonna bagamba bateebwe. Kati Aaron Kiiza lawyer ono nno kigambibwa okuba nti baamuyisa bubi nnyo, agamba nti mu Kadukulu baamusibira mu kkomera wali e Makindye ne bamubirayo bamukuba ne bamukuba kakana bamusindise ekitalya mu kkomera, kkooti y'amagye yamusindikayo. Era bw'atyo Bobi Wine n'atukakasa nti yabatumidde nnyo era n'abalamusaako, mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo gyali nnyo teri kuzikiza.